Abakolinsi ekyokubiri essula 5 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kubanga tumanyi nti obanga ennyumba yaffe ey'ensiisira ey'omu nsi eryabizibwa, tuyina eyazimbibwa eva eri Katonda, ennyumba etazimbibwa na mikono, ey'emirembe n'emirembe, ey'omu ggulu. Kubanga tusindira mu eno, nga twegomba okwambazibwa ennyumba yaffe eriva mu ggulu, bwe tulyambazibwa, mpozi tuleme okusangibwa nga tuli bwereere. Kubanga ffe abali mu nsiisira eno tusinda, nga tuzitoowererwa, si kubanga twagala okwambula, wabula okwambazibwa ogwo ogufa gulyoke gumirwe obulamu. Naye eyatukolera ekyo ye Katonda, eyatuwa omwoyo okuba omusingo. Kyetuva tugumya ennaku zonna, era tumanyi nti bwe tuba mu mubiri tuba wala Mukama waffe. Kubanga tutambula olw'okukkiriza, so si kulaba. Tuguma, era kino kye tusinga okwagala okuva mu mubiri guno n'okubeera Mukama waffe gy'ali. Era kyetuva tufuba, obanga tukyali muno, obanga tuli wala, okusiimwa ye. Kubanga ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo w'asalira emisango, buli muntu aweebwe ekimusaanira okusinziira ku birungi oba ku bibi bye yakola ng'akyali mu mubiri. N'olwekyo bwe tumanya okutya Mukama waffe, tusendasenda abantu, naye Katonda amanyi bwe tuli era asuubira nga mmwe mumanyi mu mwoyo gwammwe. Tetwetendereza nate gye muli, wabula okuba wammwe kye munaasinziirangako okwenyumiririzanga ku lwaffe, mulyoke mubenga n'ekyokuddamu abeenyumiririza olw'ebyo ebirabika, so si mu mutima. Kuba obanga tulaluse eri Katonda, obanga twetendereza ku lwammwe. Kubanga okwagala kwa Kristo kwe kutufuga, nga tulowooza bwe tuti ng'omu yabafiirira bonna, bonna kye baava bafa. Naye yafiirira bonna, abalamu balemenga okubeera abalamu nate ku bwabwe bokka, wabula ku bw'oyo eyabafiirira n'azuukira. Okusooka leero kyetuva tulema okumanya omuntu yenna okusinziira ku ndaba y'obuntu. Okumanya newankubadde okusooka tutwala Kristo mu ndaba y'obuntu, naye kaakano tetukyamumanya nate bwe tutyo. N'olwekyo omuntu yenna bw'aba mu Kristo aba kitonde kijja. Ebyedda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yekka ku bwa Kristo, n'atuwaffe okuweereza okw'okutabaganya. Kwe kugamba nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini, nga tababalira byonoono byabwe, era nga yatuteresa ffe ekigambo eky'okutabaganya. Kyetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo, Katonda ng'afaanana ng'abeegayirira okuyita mu ffe, tubeegayiririra mu kifo kya Kristo mutabagane ne Katonda. Ate amanya kwonoona, yamufuula ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye.